Erinnya lyange nze Namukisa Prosi nga ngenda kusomera olugero olumanyiddwa nga okalyadda kaddadda, nga olugero luno lwawandiikibwa omwami Achilles Zimbe Tebandeke. Lukwata ku musajja lukulombojjera obulamu bwa Kabukuta eyali omwavu lunkupe n'afuuka bifeekeera. Ekiseera kyatuuka n'atamiira ssente nga n'ebyokuzifuna mu bulungi takyabirowoozaako. Omuze guno gwamutuusa n'okutunda muwala we. Kabukuta yakolagananga n'abantu abaali mu buyinza bamukuumaddembe ne banyagulula omuntu wa bulijjo. Omulamwa mu lugero luno guli nti obugumiikiriza, okweyisa obulungi awamu n'okwetoowaza tebiraga bunafu wabula gaba maanyi. Omutwe ogusooka gugamba nti amaka ga Kabukuta. Singa addamu okwogera ebigambo bwe bityo oba okukukubako, nkulayirira mwana wange ekintu kimu kyokka ky'olina okukola kyakudduka mu maka gano. Bw'atyo mukazi mukulu gwe baayitanga Alibatakyaye gwe baali baakazizzaako eryakuleekaana bwe yakuutiriranga Kirabo. Ebigambo bino yabyogeranga lunye, buli Kirabo kitaawe lwe yamukubanga, wabula bwe waayitanga akabanga yamwenenyezanga olw'okwogeranga ebigambo bwe bityo nga gy'obeera nti binaasangulawo emiggo gye yali akubiddwa. Buli lwe yassanga omukka ng'akiika n'ensingo mu bulumi obw'ekitalo, yayisanga mpola mpola engalo ze ku mumwa gwe ogwali gubuliddemu, ng'eno amaziga agalinga geetabise mu musaayi ogwavanga mu nnyindo ze bikulukuta ku kiteeteeyi kye ekyeru kye yali ayambadde. Ensingo ye yali agikikinazza olw'okutya nti singa agikyusa oba okugikakkanya omusaayi n'obulumi byali bijja kweyongera. Newandibadde yalabikanga ali mu bulumi bungi, yakyukanga mpola mpola okutuuka lwe yagasimbaganyanga ne kuleekaana, eyalinga akyagenda mu maaso n'okuleekaana. Yamukoonanga ku mukono nga bw'agamba nti nnyabo lekeraawo. Kirabo okukola bino byonna lwakubanga kuleekaana yali kiggala. Bwe yayogeranga ng'aleekaana buleekaanyi, era okwo kwe kwava abantu okumuyitanga kuleekaana. Bwe wabanga olina ky'oyagala okumugamba ng'olina kumala kumukoonako oba kumutunulira mu maaso ge, anti yalinga tasoma mimwa nga yeekunkumula. Kirabo ng'amutunuulidde mu maaso yayongerako bino mu ddoboozi erikkakkamu nti, tofaayo, nzija kubeera bulungi. Kye nnina okukola kyakwekomangako na kukuumanga kamwa kange nga kabunidde buli taata lwabangako ky'ayogera oba ky'aŋŋamba. Kuleekaana yassa ekikkowe eky'amaanyi nga bw'agamba nti, kitaawo musajja wa ttima nnyo, Omukama ansonyiwe okwogera bino, naye mu mazima enneeyisa ye n'engeri gy'akwogerera olinga ggwe watta maama wo, ng'ate ffenna twakitegeera ekyamutta. Kirabo mu nsonda we yali ayimiridde yali akankana nga gy'obeera nti akubiddwa musisi, n'okwagala kwe yalina eri kitaawe kukyuse mu birowoozo bye.
Mu kaseera kano yali amulaba ng'empologoma enkambwe emala okujonnyesa akagabi kegenda okutta n'oluvannyuma ekagajambule, kuba ne kitaawe bwe yabanga ayagala okumukuba yasookanga n'amutiisatiisa n'okumujjonnyesa ng'ataamukube n'amuleka okumala akabanga, wabula yafubutukanga omulundi gumu ng'alinga aliko ekitambo oba nga bw'olaba empologoma bw'egwira akagabi. Olwo n'atandika okumuweweenyula emiggo buli wantu w'amanyi nti we wasinga okuluma. Ekyewuunyisa ennyo nti yalinga mwegendereza nnyo ebiseera ebisinga obutamukuba mu bitundu bya mu maaso, anti yali tayagala kwonoona bulungi bwe. Abantu abaabeeranga awaka baagambanga nti ekyamuloberanga okumukuba mu maaso yalinga asuubira okumufunamu omudidi gwa ssente ng'atuusizza okufumbirwa. Ku lukubo olwasembayo kitaawe yalinga aguddemu akazoole ng'ebirowoozo bye byonna byerabidde obulungi bwa muwala we, era nga ku luno teyeeyambisa na kigoye kyeyazingiriranga ku luga lwe. Yamukubisanga aleme kumunuubula lususu. Ennyindo ya kirabo yali yeeyongera kuvaamu umusaayi ogwali gutulukukira mu matama n'omulala nga gutonya ku kiteeteeyi kye nga kwogatta n'obuzimbu mu bulago. Kitaawe yali amubabise empi. Yali yenna atandise okuwulubala mu maaso ne ku mikono okwali kujjudde emisale gy'oluga. Ku luno Omukama yazza bibye okulaba nti enkuba gye yamukubamu teyamutuusaako bisago by'amaanyi mu maaso ne mu kyenyi ebyawonera awatono ennyo. Kitaawo bw'amala okunywa omwenge afuuka nsolo. Kuleekaana yayogera mu ddoboozi yalowooza nti yali likakkamu, wabula ekyakabi nga yali aleekaana buleekaanyi. Kirabo kwe kumuddamu nga yenna ajjudde ennyinke nga buli kigambo akisimbyeko essira nti sirowooza nti n'ensolo zeeyisa nga bwe yeeyisa. Oba tokimanyi? Ndaba bw'atyo bw'abeera ne bw'abeera tanywedde, sirabawo njawulo. Kuleekaana yali yeebuuza ekikubisa kirabo buli kadde, ng'ate yali muwala ajjudde empisa n'eggonjebwa eyeesiimisa buli amulabako nga tekirabika. Mu kaseera ako yali atangaaliridde ng'atunuulira kirabo eyali atulukuka omusaayi gwali gumuva mu nnyindo, era awo bwe yabagukira ng'alinga ava mu kirooto n'alayira nti, muzimu gwattu, omwana agenda okunfaako nga ndi wano nsamaaliridde. Yakwata kirabo ku mukono ng'eno bw'amubudaabuda ssaako n'okumusangula omusaayi n'amaziga ebyali bimutulukukidde ku kiteeteeyi. Olwamala n'amutwala mu kinaabiro. Ng'amaze okunaaba yamusiiga eddagala eryali litabuddwa mu bizigo ku bivune bw'emiggo obwali bumubunye omubiri gwonna. Ekisajja bwe kimala okunywa omwenge kifuukira ddala nsolo. Kuleekaana yeeyongera okwemulugunya ng'eno bw'addaabiriza kirabo. Ensobi za kitaawe wa kirabo yali azeesigamizza ku mwenge ne yeerabira nti si buli anywa omwenge bw'atyo bwe yeeyisa. Yali akyagenda mu maaso n'okuvumirira omwenge. Kirabo yamugambira nti, muzeeyi wano ndaba ndaalike anywa buli lunaku nga siwuliranga baana be, oba
mukazi we bw'abakakkanako n'abakuba. Ye lwaki yatandika okunkuba n'okunfuttiza nga maama amaze okufa? Kirabika kuleekaana yalina ky'amanyi wabula nga tayagala kukibuulira kirabo, era kwe kumuddamu nti mwana wange ebyensinga bizibu, katusabe Mukama atwongere obulamu, oboolyawo tulitegeera lwaki akuyisa bw'ati. Ate nga yakwagala nnyo nga maama wo tannatuva ku maaso. Kabukuta yali musajja naggagga era nga bifeekeera, eyafuna ensimbi ze okusookera ddala mu kusuubula amaliba, oluvannyuma n'agattako okusuubula ebyamaguzi ebirala. Mulimu gw'okusuubula amaliba yagutandika akyali muvubuka nnyo, oluvannyuma lwa mutabani w'omusiiri bwe yayolezanga engoye okumubbirako nti amaliba agalimu ssente mpitirivu. Kino olwamugwa mu kutu enkeera teyaddayo, n'obusente obutono bwe yalinawo ng'atandika kuyiga maliba buli kyalo ne mu buli kabuga. Omwezi ogwasooka engatto yamugwa olubege nga tannafunayo wadde eddiba erimu bwe liti. Kino tekyamumalaamu maanyi, yeeyongera mu maaso n'okuganoonya. Ebbanga lyayitawo ttono, Mukama n'amuddiramu. Abantu gye baakomyanga okumumanya gye yakoma okufuna amaliba. Olw'okuba abantu yabasasulirangawo, tekyatwala bbanga mawulire kumusaasaana. Bwe yamalanga okugakuŋŋaanya n'agatwala e Mengo awali abayindi abakakasanga omutindo gwago. Olw'okuba mu kyalo yaddembulanga madembule, ate ye bwe yagatundanga ng'afuna mudidi, tekyamutwalira bbanga ddene kwetengerera. Okutandikira ddala amaliba gano yagasuubuliranga ku bigere nga yeetikka meetikke ku mutwe. Bwe yayongerako obungi nga takyasobola kugeetikka, n'afuna akagaali. Maanyi ga kifuba ke yali atuumye Ndifa gange. Emyaka bwe gyayitawo nga giigyo, afunayo kapikipiki ak'ekika kya Bantam kye baali bakazizzaako mwanyi z'abala. Nandibadde kapikipiki kamuwonyako okutuuyaniranga ku busozi ng'asindika amaliba, kyokka gaali geeyongedde obungi. Bwe kwegattako eŋŋendo empanvu n'engeri gye yali atandise okumanyibwa abantu, Bantamu nayo yali tekyasobola. Yalaba biri bityo, kwe kukuba omu ku bayindi gwe baayitanga Alibayi Yakaama, n'ekyaddirira yamufunira muyindi munne eyamuguza emmotoka ey'ekika kya Morris Kabaawo eyali ekoledde ebbanga. Nandibadde yali ekaddiye yagibemberezanga mpola. Abaali bagimanyi nga bagikazizzaako amaanyi ng'erya sipiidi 5, abalala z'enkola zendya. Emmotoka eno nandibadde ebiseera ebimu yabeeranga mu galagi, yamwanguyizanga ku mirimu, era ebbanga teryayitawo ddene n'agula emmotoka kabangali etegeerekeka eyamwanguyizanga ennyo emirimu gye. Ensimbi zeeyongera, n'ekyaddirira kuzimba mayumba n'amaduuka abantu we baaleetanga amaliba. Olw'okuba mu kaseera kano yali amanyiddwa ng'omusuubuzi era omuguzi w'amaliba mu byalo, yatutumuka mangu era n'amanyika mu bitundu byonna, n'ekyaddirira nga bamunoonya bunoonya okugamuguza. Ensimbi gye yakoma okuyingira, gye yakoma okwegaziya. Eyalina amaka agamu yakola amalala kumpi
buli kabuga mwe yassanga abakyala aba buli kika. Kale we yayagalanga, we yasulanga awataali kweraliikirira muntu yenna amukuba ku mukono. Mu bakazi bonna be yalina yali azadde abaana abalenzi 3 bokka, wabula nga bba abawala ababala asuulawo olw'obungi bwabwe. Mu kutandika ddala yalambulanga abaana be buli we baabeeranga, wabula ekiseera kyatuuka nga obuvunaanyizibwa bweyongedde n'emyaka nga gimuweddeko, n'asalawo kubalabangako baliirirwe, n'ekyaddirira kutumyanga batumye okubalabako. Abalenzi be nga bamaze okusajjakula yabakwasa obuvunaanyizibwa obw'okuyiga amaliba n'ebyamaguzi ebirala. Kasita yategeera nti batabani be omulimu bagubanguseemu ng'ebyokukuluusana abivaako, yeesigaliza gwa kulambulanga bizimbe, kusolooza ssente mu bapangisa na kubala zonna ezaabanga zisoloozeddwa anti tezikubalirwa munno. Amaka ga Kabukuta amakulu ge yasooka okuzimba gaali ku mutala gw'e Namayamba mu Bulemeezi, naye ensimbi bwe zeeyongera n'alaba nti takyajja mu kyalo, kwe kuzimba ennyumba endala. Eno yagizimba kumpi n'ennyanja Nalubaale ku kyalo kye bayita Mpummudde, ekimu ku bitundu ebyetoolodde ekibuga ky'e Mmengo. Wano nno we yazimba ennyumba amakula gye yafuula amaka amakulu. Eyali mu Bulemeezi n'agigabira ab'eŋŋanda ze. Mpummudde nga waasengebwayo bassente oba abayimbi ensangi zino be baakazaako eri ab'amazzi mawanvu. Ekitundu kino kyali ku kasozisozi nga kigasimbaganye n'ennyanja Nalubaale. Kale nno empewo z'obulamu ezaavanga ku nnyanja we zaggukiranga, buli nju mu kitundu kino nga yeetooloozebwa ekisenge ekikoma waggulu era nga ne waggulu waakyo bataddeyo sseŋŋenge, oluusi birawuli oba bibajjo by'amacupa, okutangira abo abandyagadde okubiwalampa. Okukola bino byonna nga gy'obeera nti mu mayumba gano mwalingamu zaabu oba ekintu kyonna eky'ebbeeyi empitirivu. Bwe wabanga ebweru wakomanga kulaba mategula oba mabaati amasiige langi n'emiti egyabanga gyewuuba nga tomanyi kiki ekyabanga kigenda mu maaso munda. Tebaakomanga ku bikomera byokka, wabula ku buli muggukiriro gwa buli bizimbe bino nga kuliko ekigge ekikola mu byuma eby'amaanyi. Era wano we wasanganga agasajja gakimeeme agaabagaliranga emmundu, obusaale, oluusi n'embuukuli z'emiggo okulwanyisa oyo yenna eyeetatangala okuziyingiramu nga takkiriziddwa. Kabukuta yali asimbye emiti egya buli kibala kyonna kye yayagalanga, ng'okwo gwatta ennimiro z'ebimuli ebyamuleeteranga akawoowo akeddekende buli kadde, n'okusingira ddala nga buwungedde ne ku makya. Mu biseera ebyakasambula nga mu Mpummudde buli muntu oyandigwanidde okubeera olw'ebisiikirize n'obuweweevu obwaleetebwanga emiti egyalinga gyetoolodde amayumba mu katundu kano. Okwo kwe wassanga empewo
eziweweera ezaavanga ku nnyanja Nalubaale. Kabukuta ono mu biseera bye eby'eddembe yassangako ekkanzu ye ey'omuleera n'akwata omuggo gwe gwe yali atuumye balikuba kwejjudde n'akadda mpola mpola nga bw'alambula ennimiro ze ez'ebimuli. Yagiranga n'ayimirira ku bikolo bya loozi emmyufu n'enjeru n'anogako ebimuli bye yatwaliranga mukazi we. Mu kubalabala kuno mwe yafuniranga empewo ez'obulamu n'okugolola ku binywa. Nandibadde yalina abakazi lukunkumuli. Buli kanyomero yali asazeewo okuleeta mukyala we gwe yali akazizzaako eri Kabirnage. Kabukuta eyo gye yasaliikirizanga gye yasanga mwana muwala ono ng'ali mu kazigo, n'amwegomba nnyo era ebyaddirira kumussaamu ssente. Ng'enjogera bw'egamba, ebbanga lyayitawo ttono nga buli amukubako ekimunye anyeenya mutwe. Kabukuta yali atuukiriza enjogera egamba nti ekitoke kifa nsalira. Mwana muwala yanyirira nga si y'oli eyali yeefunyira mu kazigo. Ekyaddirira Kabukuta kumukuba mbaga n'amutwala amubeere ku lusegere, anti baalugera nti omukwano masavu ogalya gakyayokya. Teyakoma awo, n'amutwala mu maka ge amakulu. Kabirnage yali akyali muwala muto nnyo era bwe yatambulanga nebba abatabamanyi nga bamuyita kitaawe, wabula kino tekyabalobera kupepeya na kweyagala abafa baffe. Kabirnage yazaala omwana omu yekka omuwala, ng'obulungi bwe kw'okomya amaaso. Kitaawe yamutuuma Kirabo. Kabukuta yamutuuma erinnya lino kuba yali talowooza nti yali akyayinza okuzaala. Obulungi bwa Kirabo bwava ku nnyina eyayogezanga abantu obwama n'okukyusa ensingo z'abantu buli we yayitanga. Naye ebyembi Kirabo yali talina n'akamu wadde n'akatono. Kati bwe yafaanana Kabukuta, kyayogezanga abantu n'okwebuuza oba ddala omwana ono yali wuwe. Nandibadde abantu bangi beemulugunyanga ku nsonga eno, kyali tekijjirangako Kabukuta mu birowoozo bye nti oba oli awo omwana ono teyali wuwe. Buli kalungi konna kaggukiranga ku Kirabo, era Kabukuta teyatuulanga kutereera nga tannalaba ku muwala we. Kirabo bwe yagenda asuumuukamu n'afaananira ddala nnyina awataali we yamuleka. Yali muwanvu era nga wakataketake, enviiri ze nga za masadde n'ekyenyi kye nga kiwanvu ate ennyindo ye nga ya kiraalo. Kirabo amaaso gaali manene ekimala nga gatukula bwettukutuku era nga atunuza ssimbo. Emimwa gye gyali mitono, yayogeranga amwenya ekyaleetanga obunnya mu matama ge, era buli eyamukubangako ekimunye ng'agamba kimu nti mwana muwala oyo alirwanya abasajja n'akamala. Wayiseewo emyaka, Kabukuta ebyokukola yabiviirako ddala, n'atandika okwewummulira emirimu n'agirekera batabani be, okuggyako okukeera ku makya n'abakubiranga essimu okutegeera emirimu bwe gyalinga gigenda, naye nga ebyokukakaalukana
yali abinnyuse. Olwamalanga okutegeera emirimu bwe gyali gigenda, ng'alagira abakozi be kumuwa kyankya kye yalyanga ne mukazi we ne muwala waabwe atamuvanga ku lusegere. Ekyenkya bwe kyaggwanga ng'alambula ennimiro ze ng'eno bw'asala ku masavu ge yalina. Bwe yakoowanga n'adda mu ddiri n'asoma amawulire n'okuwuliriza ku buyimba obw'akadongo kamu awamu n'ez'olukongo enkadde. Ekyemisana bwe kyatuukanga, abakozi ne bamubuuza we yayagaliranga okuliira. Kabukuta yali atuukiriza enjogera egamba nti sooka okole ng'omuddu, oluvannyuma olye ng'omwami. Kabukuta ng'ayagala nnyo okutuula wabweru era nga bw'ayagala okuliira n'okunyumiza, wabula nga Kabirinage ye ayagala kubeera mu nju na kwerabira terefayina. Kale oluusi kino kyabaleeterangamu obutakkaanya. Nandibadde Kabirinage yagezaako okusimbira ekkuuli entegeka ya bba. Kwali kumala biseera, anti Kabukuta bwe yasalangawo ekintu era nga bwe kyabeeranga. Oba wayagalanga oba tewayagalanga. Ennaku ezimu Kabirinage bwe kyamutikkanga yamugambanga alye ne muwala we, naye emmere teyabegebwanga oba okukombanga ku kyokunywa kyonna, wadde waabangawo abagenyi oba nedda nga Kabirinage tamuli mu maaso. Yalindanga okutuusa mukazi we lwe yajjanga, olwo n'assa ekikkoowe n'alagira batandike okumubegera emmere. Era abakozi bonna baali bakimanyi obutabeganga mmere nga mukazi we taliiwo, okuggyako bwe yabanga alina gy'alaze. Olw'obutayagalanga kunyiiza bba, yalwaddaaki ng'agumira etteeka lino. Nandibadde oluusi yeekuluntazanga naddala ku kyenkya. Olunaku lwali Lwakutaano ku makya, ekiro ekyakeesa luno, Kabirinage yasula akulungutana ng'anoonya engeri gy'anakkirizaamu mwami we okugenda okulaba ku nnyina era n'okwetaayamu, anti ekikomera kyali kimutuuse. Kabukuta yali akyali mu birowoozo era nga bulijjo nga tasuubira nti mukazi we anajjirawo. Yakuba eriiso nga ku mukazi we yenna ajja asagala bute, anti n'akamwenyumwenyu kamuli ku matama. Ekitaali kya bulijjo yeebaza eyalugguddewo okulaba ku mukazi we awataali kumuyita mirundi giwera, era nga yeebuuza kiki ekyali kigenda mu maaso. Olw'obutayagala kusaabulula ssanyu lye lye yalimu ku makya ago, Kabukuta naye olwamukubako ekimunye n'akyamuukirira era teyamulinda na kukkalira wansi. N'amubuuza nti leero mukwano ng'okedde, ebiseera ebisinga nze ntera okukutumya, olina kontegekeddeyo leero? Abaganda baalugera nti tobukuta kibe nga tekinnakenena ndusu. Teyamutegeerezaawo kye yali ayagala, wabula mu mutima gwe yali amaze okutema empenda z'anaayitamu okufuna ky'ayagala. Yamuddamu nga yenna awoomereza nti mwami, bw'ononkwata obulungi oyinza okufuna eky'amaanyi. Kabukuta yenna ng'abuguumiridde kwe kumuddamu nti ate nze nakukwata ddi obubi, ebyange obimanyi bya kawoowo. Emboozi eba etandikiriza okugwa amakerenda, n'omukozi we yajjira n'abuuza Kabukuta nti ssebo, leero ekyenkya mwagala kuliira wa? Yamuddamu nti bakibaleetera awo we baali batudde.
anti waliwo emmeeza wansi w'omuti. Omukozi ng'azzeeyo okubaleetera ekyenkya baddamu okubuuziganya n'okwogera ku bye baali bagenda okukola olunaku olwo. Ebyo nga biwedde, Kabirinage yali ayasamya akamwa bw'ati, Kabukuta yenna ng'obuseko bumuli ku matama. Ng'eno bw'alatta yayita mukazi we, eno nga bw'anyeenya omutwe nti, Kabirinage, njagala kukutegeeza ekiremu owa ssente. Ojjukira mukwano bwe wakeeranga okunoonya ekyenkya mu kabuga kammwe era we wakifuniranga wenna tokyafaananika. Naye laba ssente weegonza ebintu, bakuzuukusa buzuukusa, si ekyo kyokka, ne bakubuuza ne w'oyagala okuliira. Emboozi Kabukuta gye yaleeta yalabika nti ekkubo lye yali ekutte munne si gye yali ayagala egende, kuba mu kulaba kwe yali emusoomooza n'okumujjukiza nti yasanga bikoleddwa. Kuva dda ng'emboozi ekwata ku bulamu bwe yagigaana bba okugireeta, era yali yeewuunya lwaki agireese mu budde obwo. Essanyu lyonna lye yali azze nalyo lyali litandise okusebengerera, ng'atandise n'okukyuka ebbala. Yasooka n'aluma emba nga bw'anyeenya n'omutwe, nga bw'anoonya ekyokumuddamu. Oluvannyuma yamuddamu nti, nkubuulire ssebo, obulamu obwo si bwevuma n'akamu, kuba bwali bulungi nnyo okusinga kati. Ekyokusooka neefumbiranga kacaayi kange n'enkanywa mu ddembe nga seraliikirira kino oba kiri. Naye nnyabo, laba ennyumba yaffe yonna yeebulunguddwa ogusenge ogukoma eri. Si ekyo kyokka, naye ku kiggi ekiyingirwamu kuliko omukuumi abagalidde emmundu, gy'obeera nti waliwo agenda okutuyingirira. Nze wano sirabawo na njawulo n'abo abali mu kkomera, mpozzi batusinzaako yunifoomu. Ndowooza z'oba otufunira tumanyire ddala nti tuli mu kaduukulu. Kabukuta yanyeenya omutwe gwe nga n'okusekera waggulu kw'atadde. Oluvannyuma n'agamba kumpi ng'ayogera mu kaama nti, abakazi mwansobera, simanyi era sirowooza nti nditegeera kye mwagala. Awo we yakangulira ku ddoboozi n'ayongerako bino nti, oba bino tobyagala, lwaki tosiba n'odda mu kazigo gye nnakujja nga wenna osiiwuusi okirako akola ku kyuma ky'obuwunga. Nandibadde obusungu bwali butandise okulinnya mukazi we, naye ebigambo bba bye yali yakoogera byamusanyusa mu mutima gwe, anti kyali kisalidde mu ntamu. Yali asindise Munnyamusubi okumugamba nti ayinza okugenda bw'aba akooye okubeera mu kisaakaate, nga yenna yennyamidde ng'akiise ensingo. Mu ddoboozi erikkakkamu yagamba bba nti, tofaayo mwami, nzija kugenda, waakiri ntunule ng'atunda amanda oba akola ku kyuma ky'obuwunga nga bw'ogambye, naye nga ndi mu ddembe. Sirowooza nti onoobula gw'oleeta. Ndaba ennaku zino bakuyita tonnabayita. Kijja na kunnyamba. Ndudde okulaba ku bantu bange. Omponyezza nnyo. Mbadde ŋŋenda na kukwegayirira onzikirize ŋŋende ndabe ku maama wange. Baŋŋambye nkitawulira bulungi, naye nga bw'ompadde olukusa okusalawo kye njagala, kammale okulya ekyenkya neetambulire. Kabukuta yagogola ku bulago nga n'emitaafu gitandise okumwerambika ekyenyi, n'alyoka agamba Kabirinage mu ddoboozi erijjudde obukambwe nti,
Mukwano, ondowooza kuba musiru oba atategeera? Kyoliko nkimanyi bulungi era ekikukeezesezza ng'ojja omwenyereketa oyagala ogenda okole bye nakusanga okola ng'oli mukazi go ng'otunula nga gwe baaliddeko emmere, oba olowooza nti njija kukuleka weetaaye ng'ensibe ku mugo ng'ogenda kulaba nnyoko? Byerabire. Era njagala otegeere nti kw'osimbula wano ekigere n'ogenda butereevu mu kazigo gye nnakujja bwe kanaaba kakyaliwo nga weerya nkuta. Kati omaze okulya ebyange onyirira onkikinalako, lwaki toŋŋamba butereevu nti oyagala kugenda kulaba ku Ssemafumu? Olowooza simanyi? Mabegako olugambo lwayitingana nti omusawo wa Kabukuta yali aganziza Kabirinage eky'omutawaana. Olugambo luno lwalemwa okukakasibwa. Kabukuta yakola kyonna kye yasobola, naye abantu bonna be yawanga ssente okubakwata olubona nga balinga abalima akambugu, tebaalina kye baazuula. Nandibadde tewaaliwo bukakafu bulaga nti Ssemafumu yali akwanye Kabirinage. Ekintu kino kyagaana okuva mu mutwe gwa Kabukuta. Buli mukazi lwe yatambulangako ng'alowooza nti gye yalinga agenze, anti yamuteekangako bambega, ne yeerabira nti kalya amaggwa. Kabirinage olwawulira erinnya lya Ssemafumu n'afuukirawo ebbala, era yabaguka omulundi gumu n'ayimirira, oluvannyuma n'atunuulira Kabukuta nga bw'amwenyinyimbwa okumala ebbanga. Yasooka kufuguma n'alyoka amugamba mu ddoboozi erijjudde obukambwe obuyitirivu nti, "Ssebo, wandabako nga nkunoonya oba nga nkugamba nti nali njagala nnyo okubeera naawe? Ndaba gwe wajja ng'ogwirana n'onneegayirira mbeere mukazi wo. Ekirala, ebintu by'onnangira nabikusaba oba nakukwata mu nsawo ne nkugyamu ssente zo. Kati ntegedde, mbadde ndowooza okaddiye mubiri gwokka, naye kirabika n'omutwe gwe guwunze, kubanga tokyajjukira bwe wankwana. Era kankujjukize, kubanga kirabika weerabiddemu nti gwe wantwala ewa Dr. Ssemafumu nga ndi mulwadde, era n'oŋŋamba nti bwe mbangako ekinnuma gye ŋŋendanga, ate gw'ovulungutana nti yankwana." Kabukuta yabaguka bwe yali atudde ng'obusungu bujjula okumutta. N'awuba omuggo bwe yatambuzanga akube Kabirinage, naye yakuba bbanga nga Kabirinage yagweseze dda. Awo we yaleekaanira nti, "Bwe nakutwalayo akujjanjabe ne nkugamba nti weebake naye." Bwe byali bituuse ng'embeera etabuse, anti abaali batudde bombi baasituka kumpi kugwaŋŋana mu bifuba. Kabirinage wano we yateera akakka nti, "Si ggwe waŋŋamba nti bwe mbangako ekinnuma nandikoze ntya, oba ggwe wali tosobola kukimponya?" Kabirinage yakawaŋŋamula era yali agenze wala nnyo. Kabukuta yawulira ng'omutwe gumwetooloola, kubanga yali tasuubirangako nti mukazi we asobola okuvaamu ebigambo bwe biti, naye nga bwe bagamba nti atigirira ekitanyi. Kabukuta nga yenna akankana n'essungu yasika ekkanzu ye waggulu n'asikayo ka baasitoola ke yatambulanga nako n'akatunuza mu mukazi we nga bw'amugamba nti, "Mukazi gwe nva mu maaso nga sinnakumiza musu." Baalugera nti olunaakutta lusooka kukuziba matu. Kabirinage ng'akutte mu mbinabina nga n'okuyiguliza kw'atadde yakontola nga bw'agamba bba nti, "Leero nno ggwe
nga bwe nkulaba amaanyi ogajjawo okunkuba essasi. Yali tannakimalayo mu kamwa ng'essasi bwebbwa. N'eryokubiri okwo Kabirinage yeekanga nga tannamanya kimutuuseeko, n'ekyaddirira musaayi kumutulukukira mu maaso. Wano we yakubira omulanga nti nnyabo. Kino kye kigambo ekyasembayo, n'alyoka yeerindiggula eri ekigo, amagulu ne gakuba sikyakyala. Eno nga bw'afuuwa omusaayi ogwamuvanga mu nnyindo ne mu kamwa. Wakati w'okuwanyisiganya ebigambo, Kabukuta ne mukazi we tebaalaba nti omu ku bakozi yali wabbali nga yeekwese emabega w'omuti ng'alina ettule eyaliko ekyenkya kyabwe. Olw'obutayagala kuyingira mu nkaayana z'abakama be, yayimirira n'alinda okutuusa lwe bandyekizza. Yawulira buli kigambo ekyayogerwa era yeesisiwala kubanga yali talowoozangako nti bakama be baali bayinza okuvumaŋŋana mu ngeri eyo. Bwe baasiriikiriramu n'asuubira nti oluyombo lwali lukakkanye, wabula we yalowooleza okusimbula ekigere ne luddamu buto. Yagenda okulaba nga lweyongera mu maaso nga bugolo, kwe kusalawo azzeeyo emmere okutuusa ebintu we binakakkanira ddala. Yali asimbula bw'ati ekigere, omusinde gw'ekyasi we gwavugira, n'ogwokubiri. Nga bwe bagamba nti ekyekango tekimanya muzira. Mukazi wattu yabuna emiwabo, tule eyamuli mu ngalo ng'eriko ebyekyenkya n'egweri ebyaliko ne bisaasaana. Omukozi ono olwadde engulu teyalinda bisinga awo, n'assaako kakukola tondeka nnyuma. Kabukuta yasooka n'atunulatunula. Yatunulira kabasitoola akamuli mu ngalo ng'alinga atakalabangako. Oluvannyuma n'akasuula eri nga bwe yeekunkumula engalo. Yabbula amaaso n'atunulira mukazi we eyali afuuwa omusaayi. Yasitama nga bw'agamba nti, "Lubaale wattu, kiki kye nkoze?" Ng'amaze okuddamu ak'obuntu, yanyoola ensingo y'omugenzi n'amagamaga alaba oba nga waliwo omuntu yenna, era bw'ataamulabawo n'asika mangu ekitambaala ekyali kibisse ku mmeeza n'adduka mangu ng'alaga we yali akasuse basitoola, n'agisimmula mangu mangu, era yaddamu okumagamaga. Bw'ataalaba muntu n'adduka bunnambiro nga yenna ajugumira, yeeyambisa akatambaala ke ak'omu ngalo n'asonseka kabasitoola mu ngalo za Kabirinage. Mu kubuguutana ennyo ng'atya abantu okumusanga, basitoola yagissa mu mukono gwa kkono. Olwamala n'alyoka alya enduulu eyawulirwa ab'Ebule n'Ebweya. Olwo n'alyoka akuba omulango gw'omwanguka nga bw'agamba nti, "Bannange munnyambe, mukazi wange yeekubye essasi, muyite mangu abasawo." Yali tannabimalayo ng'abakozi be bonna abaali bawulidde emisinde gy'ekyasi bawenyuka kulaba kiki ekyali kiguddewo, era buli omu gye yakuba eriiso nga ku Kabirinage agudde eri takyenyeenya nako. Omusaayi gwokka gwalaba okuva mu nnyindo ne mu kamwa, nga n'omulala guva mu mutwe ne mu kifuba. Ekyabeewuunyisa bonna kwe kulaba nga basitoola ekakanyalidde mu ngalo za Kabirinage. Omukozi omu yagezaako okulaba oba yali akyassa naye nga mukalu wajjo. Mu kaseera kano Kabukuta yali mu kweziribanga nga bw'akuba n'ebiwoobe. Abakozi baalaba Kabirinage awamu n'okwesansabaga
byabuutikira amaka ga Kabukuta era akataayi tekasala. balirwana be n'abantu bonna abaali okumpi ng'ekijji baakiyingidde lwa mpaka okulaba ekyali kiguddewo. N'omusajja eyali ku mulyango gw'ekijji olwawulira ebyasi by'emmundu ko ye wano wafiira muloge, abantu ne bayingira nga bwe baali baagala. Amasimu gaawulugumizibwa era okutemya n'okuzibula nga bawanvu n'abampi babunye buli wantu. Abantu bwe baayongera obungi, Kabukuta yayongezaamu giya mu kukaaba, ebiwoobe eno nga bwe bamuwambaatidde. Ng'ali ku lumu, Kabiri nago ndesseewa, Kabiri nago nzise, waakiri waalimbuuliddeko, ekikutabudde. Bwe yamalanga ebyo n'abuuza lwaki mukazi we yali akoze ekikolwa bwe kityo mu maaso ge. Abantu bonna baabudaabuda musajja mukulu eyali awanjaga era bw'abuuza oba kabiite we yali afiiridde ddala. Ebyasi by'emmundu n'akavuvuŋŋano akaali kagenda mu maaso, mukazi wattu kuleekaana teyategeera kyali kiguddewo. Wabula kirabo nandibadde yali mu nju yawulira ebibwatuka, kyeyava amukoonako n'amubuuza ekyali kigenda mu maaso ng'atta amaaso. Nandibadde kirabo yawulira emisinde gy'emmundu, teyalowooza nako nti omu ku bazadde be yali akubiddwa ebyasi. Ye yalowooza nti yali bweru wa kisaakaate kyabwe, wabula bw'ava ku kisenge gye yali ne kuleekaana eyali amulongoosa enviiri nga tannagenda kulya kyankya ne bazadde be, yasanga enju nkalu. Kino kye kyamutegeeza nti waliwo ekyali kiguddewo. Kyeyava alingiza mu ddirisa, bye yalaba byamutiisa. Abantu baali mu kwesansabaga, abalala nga badduka badda taata we ne maama we gye batera okuliira ekyenkya. Olwafuluma mu nju bw'ati naye yadduka alaga abantu gye baali balaga. Ebyembi baamulengerera eri ne bamukwata ne bamuzza mu nju nga bw'akuba emiranga. Mu kaseera kano omulambo gwa Kabiri nage gwali gugaŋŋalamye, omusaayi nga gugubunye mu maaso ne ku kiteeteeyi kye yali ayambadde, era omulala nga gukyatulukuka okuva mu biwundu, nga si y'oli Kabiri nage buli omu gw'amanyi. Muwala we okumulaba mu mbeera gye yalimu kyandibadde kyantiisa nnyo eri kirabo. Mu maziga amangi yabuuza kiki ekyali kiguddewo nga tewali n'omu yeevaamu kumugamba, okutuusa mukwano gwa maama we bwe yamukwata ku mukono n'amugamba nti waliwo akabenje kaali kaguddewo, era kirabika nti maama we yali alumiziddwa nnyo era ng'embeera ye si nnungi. Kirabo yabuuza nti kabenje ka kika ki akaali katuuse ku maama we? Ali mu mbeera ki, mumbuulireko. Nga tewali amunyega, buli omu atunuulira munne. Kuleekaana mukazi wattu naye byali bumusobedde, engeri gye yali tawulira ng'ate naye bamugaanye okufuluma nga baagala alabire Kirabo. Bombi gaali gabeesibye. Kirabo yasiriikirira okumala akaseera ng'abirowooza tabitegeera, n'ekyaddirira kwe kugamba abaali bamubudaabuda awamu n'okumukujjira obutafuluma bweru nti yali ayagala kweyambisa kayu, olw'okubanga akayu kaali mu nju mwe yali nabo tebaafaayo kumugoberera. Yasooba mpola ng'alaga ewaali akayu, ng'eno amaziga bwe gamuyitamu, wabula bwe yakuba enkoona bw'ati mu kifo ky'okudda ewaali akayu, yadduka adda ku mulyango gufuluma.
abaali bamukuuma baagenda okutegeera ekyali kigenda mu maaso ng'oluggi yalubanduddewo dda. Olwafuluma bw'ati nga ne bwe bamussaako embwa temukwata, yadduka alaga abantu gye baali balaga. Abaali mu nju baakanda kumukoowoola nga bamala biseera. Nkoona yokka gye balaba. Olw'okubanga abantu mu kwesansabaga Nabiwoobe tewaali n'omu yalaba kirabo ng'awenyuka emisinde okutuuka awaali nnyina eyali agangalamye, nga yenna ajjudde omusaayi nga si y'oli gw'amanyi. Olwamugobako ekimunye bw'ati n'ali omulanga nti, "Maama nnyabo nfudde." Olwamala okukuba omulanga olw'ensisi empitirivu yagwa eri n'azirikawo. Ekyekanga awamu n'entiisa ey'okulaba nnyina ng'agaŋŋalamye era ajjudde omusaayi taliimu keenyeenya kyamukuba wala nnyo. Abantu baagugumuka nga mutwalidde ne kitaawe okulaba nga kirabo aguddeyo taliimu keenyeenya. Mu kusooka nga Kabukuta yali yeekaabya bwekaabya, naye okulaba nga muwala we bamuyoolayoola wansi nga taliimu keenyeenya, ag'ekisajja gava wala, ku luno gaamutulukuka. Yalaajana ng'eno bwe yeekuba ekifuba nti, "Nfudde nnyabo, leero simanyi yankedde." Kirabo baamuddusa mu nju era dokita eyaliwo eyanguwa mangu n'okumwekebejja, abantu bonna ng'emitima gibeewanise okutuusa lwe yabagamba nti yali ajja kubeera bulungi. Dokita yabalagira okumukuuma obutiribiri nga bwe yali asobola okwekola ekitali kirungi ng'azuukuse. Abantu bonna baali bakaabira Kabirinage. Baatandika ate kukaabira Kirabo. Mu kaseera kano Kabukuta byali bimusobedde. Ekyagenda okumuyamba ye mukwano gwe Enviirabulago gwe baayitanga Tezinnawera okutuuka. Yenna ng'awejjawejja yaleekaanira waggulu nti, "Kiki ekigenda mu maaso?" Tezinnawera ye yali omukulu wa poliisi y'ekitundu ekyali kizingiramu Mpumudde. Omwami ono erinnya lye ettuufu lyali terimanyiddwa. Buli omu yali amanyi Tezinnawera ly'erinnya lye yafuna ng'akyali mu kibinja kya poliisi ekola ku b'ebidduka. Bwe yakuyimirizanga ng'ozizza omusango ng'akuza ebbali ng'akutegeeza lwaki akuyimirizza oba lwaki akukutte. Bwe wakkirizanga omusango ekyaddiriranga kyakukusaba kuleetayo kacaayi. Bwe wamuwanga ky'omuwadde ng'akuddamu nti Tezinnawera yongera. Okuva olwo ne bamukazaako erinnya lya Tezinnawera. Nandibadde mu kusooka yagezaako nnyo okuligaana naye gye yakoma okuligaana gye lyakoma okumukkalako, era yalaba biri bityo n'abivaako nga guno gujjwa buli omu amumanyi nga Tezinnawera. Kabukuta yakwanagana naye nga yakafuna emmotoka ye gye yali yasooka okugula eya Morris Kabaawo eyali ekazirwako sipiidi 5. Tezinnawera yasooka n'azimulyako anti mu mateeka nga tekkirizibwa ku luguudo, n'ekyavaamu yamuleka nga bulesi. Okuva olwo ne bafuukira ddala ba mukwano. Olwamutuukako bw'ati n'amukwata ku mukono nga bw'amusaasira nti, "Sseruganda nga kitalo nnyo." Ng'amaze okumubuuzaako yamuzza ebbali awatali bantu nga bw'amubuuza nti, "Sseruganda kiki ekyaguddewo?" Kabukuta yanyeenya mutwe nga bw'agamba nti, "Kabirinage wange, ampemudde munnange,
Kabirinage era ansobedde kubanga tiyandikoze kikolwa nga kino mu maaso gange, ate mbadde nkyali mu kugwa. Kabirinage muwala wange naye ne bamutwala nga biwala ttaka. Abantu baabategeezezza obutakkiriza mwana kujja kulaba nnyina ng'ali mu mbeera bw'etyo, wabula beesuuliddeyo gwa Naggamba. Ffenna tetumulabye ng'atunuulidde nnyina, tuwulidde kukuba mulanga. Sseruganda, ensi entabukidde leero simanyi bino bwe mbivuunuka. Kutama wansi n'asika oludda lw'ekkanzu ye, yeesangula amaziga, bwe yamala n'anyiza nga mukwano gwe amukutte ku kibegabega. Bwe yakkakkana tezinnawera n'amusaba amutegeeze ekyatuuse ku Kabirinage kutuuka okwekuba amasasi. Kabukuta yatandika bw'ati: twabadde mu luyombo, tewaabadde luyombo oba kintu kyonna, twabadde tunywa bulungi nga bwe tulinda ekyenkya kyaffe. We yaŋŋambidde nti yabadde ayagala kukyalako mu kyalo. We namubuuliza nti kiki kyakima mu kyalo, nga byonna by'ayagala bimusanga wano. Bwe yavudde awo ntya nti ayagala kugenda kulaba maama we bw'abadde mulwadde. Nze kwe kumugamba nti si kibi, tugende ffenna tumulabe, tumutwalire n'obuyambi. Munnange yeekyanze bwekyanzi nti muwerekeranga mwana muto oba nga musibe. N'ayongerako nti akooye okulundibwa ng'ente. We namugambidde olowooza ku kirowoozo kyange oba nabadde seetegese kumuleka kugenda yekka. Nabadde ndowooza nti kinaamusanyusa okumugamba tugende ffenna, naye nagenze okulaba nga yeeyongera kutabuka. Emabegako yansaba okugenda okulaba ku mwannyina, nange saali mubi namukkiriza, wabula Sseruganda bye nawulira tebyansanyusa era n'okumuzza wano zaali nkalu. Ate era y'omu nti ayagala kugenda kulaba ku maama we. Ssekawuka kaali kakuluma. Yagenda mu maaso n'okwennyonnyolako, tezinnawera kwe kumugamba nti ebyo mbiwulidde, naye njagala ombuulire amazima. Mukazi wo ye yeekubye amasasi nga bwe mpulidde bagamba oba nedda? Era bw'abanga ye yageekubye, emmundu agiggyeebwa era yayiga ddi okugikuba? Kabukuta yakoteka bukote si mutwe, ng'awulira gumusse mu vvi n'atandika kukaaba nga bw'agamba nti ojjukira lwe nakutegeezaako nti mukazi wange yali afuuse era nti waliwo eyali abojjerera ekiswa kyange. Omuganda agamba nti ekinaakulyako amenvu kisookera mu kususa. Kabirinage yagenda wano n'alwala olumba olw'amaanyi, ne tumutwala mu ddwaliro. Twamutwala mu malwaliro agawerako nga lwe yeeyongera bwongezi. Kyennava mutwala ewa dokita wange. Kozzi netta ngenda okukizuula nga yandyamudde olukwe, era eyo gy'abadde asiibira buli bulwadde bw'afuna. Twakola kyonna tubakwate lubona, naye tubale tetunnaba. Kale bwe yatandise ebyokwagala okugenda okulaba nnyina, ne mujjukiza obujoozi, era bwe nagaanye kyeyavudde anjogerera ebyenkana eggulu. Nayagadde mutiisetiise n'emmundu asirike, naye yagenze mu maaso n'okunvuma gattako okumpemula. Namutunuulizzaamu emmundu. Ezinnawera yamukomako nga bw'amugamba nti komaawo Sseruganda, saagala kuwulira bisingako awo. Maze okutegeera ekyabaddewo, njagala otegeere nti emboozi eno tebangawo era ebigambo by'oŋŋambye tekakutandanga n'obibuulirako omuntu omulala yenna. Kaabaani oba ani, ensonga zonna zindekere.
Guno si gwe gwali omulundi omubereberye tezinnawera okuyamba Kabukuta mu bintu ebitali bimu ebyandimutuusizza mu kkomera, wabula ne bifiira awo. Era ne tezinnawera bwe yabangako ekizibu kyonna addukira wa Kabukuta. Yamukuutira obutabuulirako muntu yenna ku bintu bye yali yakamugamba, n'asembayo okumugaana okwogera ne bannamawulire bonna. Awo Kabukuta we yeebaliza munne nti ssebo olimbula bazinga. Tezinnawera eyali yeekandagga ng'agenda okwogeramu n'abasirikale abaali batwala omulambo gwa Kabirinage okukeberwa, yatta ku bigere n'addayo n'abuuza munne nti waliwo omuntu yenna eyakulabye oba eyawulidde nga muyomba? Kabukuta yanyeenya omutwe nga bw'agamba nti tewaabadde n'omu kubanga bonna baabadde mu nju era nga bakola mirimu gyabwe, ate abakola ebweru baabadde tebannatuuka. Ekyakabi teyalaba muwala eyali ayimiridde emabega w'omuti ng'akutte ettule okwali ekyenkya. Awo tezinnawera we yakubira munne akaama nti genda olye enkoko yo. Mbega eyali mu kunoonyereza ebyatuuka ku Kabirinage bamuyitanga Kati ka Luyiira, era abasinga nga bamanyi lyakati. Yali akyali muvubuka nnyo ateerya ntama era atanyigirwa mu nnoga. Abapoliisi bangi baali tebamwagala anti yali kakira ka mbuzi nga talina kyakweka. Bwe yabuuliriza ku kintu kyonna nga tewali amusala mu maaso era nga tewali jjinja lyaleka nga terivvuunudde kulaba kiki ekiri wansi waalyo. Abapoliisi olwamukubangako ekimunye nga bagamba nti leero luno kati agenda kwetala nga Namutale abbiddwako ente. Kati yekkaanya buli kintu, n'akuba ebifaananyi bingi era n'abuuza buli muntu yenna yamusalanga amaaso. Yatalagga ekibangirizi ekyo gye yagwira ku bibajjo by'amasowaani n'ebikopo ebyayatise. Leero n'ebintu byonna ebyali mu ttule eyaliko ekyenkya. Yabuuza ku bakozi eyali atwala ekyenkya kya Kabukuta, bonna nga matama ntengu. Abakozi bonna baali babayiseemu ne babategeeza obutabaako kye boogera oba okutegeeza abapoliisi bambega ne bannamawulire. Okusinziira ku bye yali alabye, yamanyirawo nti waliwo ebitali bituufu, anti awali omukka bulijjo tewabula muliro. Bwe yamala okwekkaanya buli kintu n'alyoka agenda Kabukuta we yali. Yasooba mpola ng'alaga eri Tezinnawera ne Kabukuta aleme kutabula mu kafubo ke baalimu. Era bwe yabatuukirira n'asaba okusooka okwogeramu n'omukulu wa poliisi. Yamugamba nti ssebo, waliwo ebintu bye mpulidde bye ndabye ebikwata ku kufa kw'omwagalwa waffe bye mbadde njagala okwekkaanyaamu ne mukulu Kabukuta nga sinnawandiika alipoota. Tezinnawera yamuddamu nti nze ate nnina omutawaana gwonna, wuuyo mubuuze kyonna ky'oyagala. Kati yasiriikiriramu oluvannyuma kwe kugamba nti okusinziira ku bibuuzo bye njagala okumubuuza, kyandibadde kirungi ne puliida we n'aba nga waali. Tezinnawera emikaafu gy'amwesiba ku kyenyi era yabuuza kati nti sinnategeera ky'oyagala okugamba, nti mwami Kabukuta ye yasse mukazi we? Nze ndaba buli kimu kiri mu giraasi, buli omu yakirabye. Omukazi yabadde n'emmundu mu ngalo ze. Gakulemye kuleka bintu nga bwe biri
omusajja n'aziika mukazi we mu mirembe. Awo kati we yamugambira nti ssebo gwe buli kintu okiraba nti kiri mu giraasi, naye abatali wano bandiba n'ebibuuzo bingi bikwata ku mugenzi, era ssebo gwe mulimu gwange okutegeeza abo abatali wano kiki kye mpulidde, kye ndabye n'ebiŋŋambiddwa. Kabukuta yali ayagala okubaako ky'ayogera, munna kwe kumusirisa nga bw'agamba nti weesirikire, bino nakugambye obindekere. Kyeyava asemberera Kati n'amubuuza kiki kye yali ayagala okumanya. Kati yasooka n'asiriikirira, oluvannyuma n'amubuuza oba ye yali afuuse pulida wa Kabukuta. Tezinnawera yaddamu okumubuuza kye yali ayagala. Ssebo, ngezezzaako okukola mulimu gwange nga bwe bagunjigiriza, naye era nga bwe ngumanyi. Kya nnaku nnyo nti mwami Kabukuta oli mu nnaku, naye nina okutuukiriza obuvunaanyizibwa. Kati yali tannamalayo bye yali ayogera, tezinnawera kwe kumusirisa nti lekeraawo, kankutegeeze nze gw'oyagala okuyigiriza obuvunaanyizibwa, emyaka gye mmaze mu mulimu guno gikusinga obukulu, bye ndabye ne bye mpulidde biyitirivu. Nandikusabye eyo emboozi ogiwe bwe mwenkanya emyaka. Okimanyi nti oyo omukazi yali malaaya. Kabukuta ye yamuggyayo okulabika nga bw'abadde. Ekirala okimanyi nti ayinza okukufunira obuyambi bwe wandifunye tolabye mu lunaku lumu luti. Yassa ekikkoowe n'ayongerako bino nti nze mbadde ŋŋamba nti wandiika alipoota gindeetere, male okugisomamu olyoke ogitwale gy'oyagala, ebintu biggweera awo. Kati yasooka n'akololamu, oluvannyuma kwe kubuuza Tezinnawera nti ssebo, sitegedde bulungi ky'ogamba, nti olw'okubanga omufu yali malaaya nga bw'ogambye, era mwami Kabukuta ye yamutuusa w'abadde, n'olwekyo tekyetaagisa kumanya kimusse. Ssebo, siri wano okusaasira muntu yenna omusango, kubanga ogwo siri wano okusalira muntu yenna musango, kubanga ogwo omulimu si gwange, gwa kkooti. Ndi wano kuwandiika bye ndabye ne bye mpulidde kye kyokka. Ekirala ssebo, waliwo omuntu ey'akamala okufa, wabula ng'amayitire ge tegannamanyibwa bulungi. Nandibadde gw'ogamba nti byonna biri mu giraasi, nze si bwe mbiraba. Olowooza ssebo tekyandibadde kirungi abooluganda, abako n'ab'emikwano b'omugenzi ono okumanya omuntu waabwe engeri gye yafuddemu? Tezinnawera yaseka busesi nga bw'anyeenya n'omutwe, era nga bw'agamba nti kituufu ddala omukopi kayaayo. Gy'okoma okukaatuula erinnya gye kakoma okweyongera ensiko. Bakujjulira ggwe ate oyongera okufuumuula enfuufu. Kale twebuuze, olwo bw'onootegeera engeri kyafuddemu n'akomawo, oba ne bakutikkira engule y'obuwanguzi. Kankubuulire mutabani, okyali muvubuka muto nnyo, era kankujjukiza olugero lwa bajjajjaffe olugamba nti engabi eyeewala yeekaluba ennyama. Oba ontegeera bulungi, ebintu bye weeyingizaamu ndaba bikusukkiriddeko, nkuwaga bwereere biveeko. Kati yeekangamu olw'ebigambo omukulu wa poliisi bye yali akoogera, wabula n'amuddamu nti ssebo, nali nkyali mu ssomero, omusomesa waffe omu n'atugamba nti omuntu yenna akkiriza ekintu ky'alaba nga si kituufu n'asirika obusirisi, yenkanankana n'oyo akikoze, era omuntu alaba ekitali kya bwenkanya n'atakirwanyisa aba akikkiririzaamu. N'asembayo na bino nti
Ebigambo by'oyo akoze ekibi oba ebibi bitera okwerabirwa, naye ebikolwa eby'abalaba ekibi oba ebibi nga bikolebwa ne beesuulirayo gwannaggamba tebigenda kwerabirwa. Bwe yamala ebigambo ebyo n'amukuba enkoona awatali kigambo kirala. Kabukuta yabuulira munne nga bwe yali yeeraliikiridde omuvubuka eyali akwogera nabo, nga bw'agamba nti omuvubuka oyo si mwangu, tulina okumwegendereza kubanga obwedda mulaba agenda ssenyindo ye buli kanyomero, yandituzaalira embeteza. Ekirala simanyi muwala wange engeri ki gy'anaabitwalamu, anti buli omu by'asanga by'ayogera. Wandibaawo amubuulira ebitali bituufu. Tezinnawera yamugumya nga bw'amugamba nti byonna bijja kubeera bulungi, anti bwebinda si bwetonnya. Beewuunaganyaamu engeri gye baali bagenda okukugiramu abakozi bonna obutabako kye boogera, n'okulaba nti tewaba muntu yenna akkirizibwa kuyingira mu kikomera okuggyako ng'amaze okufuna olukusa okuva ku poliisi. Era ng'akafubo kaabwe kawedde, Tezinnawera yatandika okukubira essimu buli wa kitongole kyonna kye yali amanyi ekikuumaddembe n'abantu bonna be yali amanyi abali mu bifo ebinene. Yategeeza bonna be yasobola okwogera nabo nga bwe kyali kitegeerekese okuva mu bantu b'omu nju ya Kabukuta ng'omugenzi bwe yeekubye amasasi, era nga bwe kiteetaagisa kwonoona ssente za muwi wa musolo kuzimalira mu bintu bitaliimu. Tezinnawera yategeeza munne nga bw'alina okufunayo omuntu oba abantu be yeesiga okutegeeza kkooti bwe kiriba kyetaagisa okubuulira kkooti n'abantu bonna nga Kabirinage we yagamba nti akooye eby'ensi. Okwogera bino ng'omulambo gwa Kabirinage poliisi yagutuusizza mu ddwaliro gye gwali gugenda okukebererwa. Olw'okuba nga Kabukuta yali musajja mumanyifu nnyo, omusawo olwamutegeeza nti omulambo gwa mukazi we teyalonzaalonza, yatandikirawo okugwekebejja asobole okugutwala nga bukyali. Omusawo yatwala ebbanga ddene ng'akyekerejja Kabirinage, ekyatuusa n'abali bamulinda okwebuuza omusawo kye yali akola. Omu ku baali balinda yeekandagga nga bw'agamba nti siraba kiki kye bakeberamu omuntu yeekubye emmundu n'ebiwundu babiraba, siraba kyamaanyi kye banoonya, babalemye okutuwa omuntu waffe ne tumutwala nga bukyali. Ky'atamanya kiri nti omusawo yalina ky'azudde ekitaali kituufu. Omusawo yeetegereza amasasi bwe gaayingira nga kirabika nti gaali gava walako, nga kikontana n'ebyo bye yali awulidde nti omuntu ye yeekuba emmundu. Ekirala, omusawo yapima omukono gw'omufu nga tekisoboka kubeera nti yali asobola okwekuba essasi mu mpulukutu z'oludda lwa ddyo. Ebiwundu byali birabika nti amasasi gaayingira butereevu mu mutwe, ekitegeeza nti gaali gava mu maaso ga mufu. Singa Kabirinage ye yeekuba amasasi mu mpulukutu gandibadde gaayingira bukiika. Omusawo yeebuuza engeri gye kyali kisoboka omuntu alina emmundu mu mukono ogwa kkono okusobola okwekuba essasi ne liyingira butereevu ku ludda lwa ddyo. Era yeebuuza lwaki omufu yakozesa mukono gwa kkono ng'ate ogwa ddyo tegwalinako mutawaana. Bwe yatunula mu likodi za Kabirinage nga ziraga nti
teyali wa nkonokono. Ekyamwongera emitaafu ku kyenyi yalaba bimusobedde kwe kuwulugumya essimu okukakasa omukono ogwalimu emmundu. Buli gwe yakubiranga ng'amutegeeza nti basitola yali mukono gwa kkono. Yayongera mu maaso okukebera Kabirinaage. Ku luno yayambisa eddagala okulaba oba engalo z'omufu zaaliko obuganga obwava ku kutulika kw'amasasi. Nga talaba kyonna kiraga nti engalo zaaliko obuganga. Wano nno we yatandikira okwebuuza oba ddala Kabirinaage ye yali yesse oba waaliwo eyamutta. Buli kintu kyonna kyeyatunulangamu nga tekikwatagana n'ekyo kye bamugamba. Yalwadda ki ng'akola alipoota ebintu nga bwe yali abirabye. Teyakoma awo ng'abiyitiramu musawo munne. Omusawo ng'amaze okukola alipoota yatuula mu ntebe n'akubira mukulu wa poliisi essimu era yatandika bw'ati. Ssebo mukulu, ndi wano naakamala okuwandiika alipoota ku bye nzudde ku mukyala Kabukuta. Kitalo nnyo naye ndimu okutya nti wandibaawo omuntu atemudde omukyala ono. Yali tannamalayo bye yayagala kumutegeeza. Mukulu wa poliisi n'amusala ekirimi nti ate ebyo bijjeewa? Abantu ababeera mu maka ga Kabukuta baalabye ng'omukyala yeekuba amasasi. Ssebo abantu abo bakikakasa nti baamulabidde ddala nga yeekuba amasasi oba kiteeberezebwa buteeberezebwa? Ye ssebo abantu abo baabaggyeko siteetimenti. Ezinnawera yasiriikiriramu era omusawo n'abuuza nti ssebo okyaliko? Ezinnawera yamuddamu nti musawo sitegeera by'oyogera kubanga tewali muntu yenna asobola kutemula muka Kabukuta okuggyako nti gwe ebintu obirabye mu ngeri ya mancoolo. Ekirala nandikusabye obukugu bwo busigale mu ofiisi yo, tobutuleetera bweru. Ebifo eno nkusaba obitulekere. Omusawo teyasanyukira bigambo omukulu wa poliisi bye yamuddamu n'okusingira ddala okumugamba nti ebintu yali abirabye mu ngeri ya mancoolo. Era we yamubuuliza nti ssebo omufu obadde omumanyi bulungi? Ko tezinnawera mu ddoboozi ekkangufu nti bombi nebba mbamanyi bulungi. Kiki ky'oyagala okumanya? Omufu abadde akozesa mukono ki? Basitoola bagisanze mu mukono ki? Nasembyayo kino, kozi ekiwundu ky'omu mutwe kyabadde mu kuludda ki? Teyalinda kuddibwamu, n'aggyako essimu n'amaliriza alipoota gye yaggyamu kopi. Emu n'agikuba ensawo, endala n'agissa mu fayiro. Yategeeza abaali bamuyambako nga bwe yali amaze okwekebejja omufu. Yawa olukusa bannannyini mufu batwale omugenzi. Omusawo yali azudde ebintu bingi ebiraga nti Kabirinaage si ye yeekuba amasasi. Wabula bye yawulira okuva ew'omukulu wa poliisi byali biraga nti waliwo ekyali kigenda mu maaso kye yali tayagala amanye. Bannamawulire byagenda okubagwa mu matu nti omulambo baali bagututte kugukebera nga bagutuusizza dda ewa Kabukuta era n'abantu nga batandise okukuŋŋaana. Ebibuuzo omusawo bye yasembayo okubuuza tezinnawera byamuleetera akatuuyo era byamukubya amameeme. Ekyakabi yagezaako okukubira omusawo essimu abeeko kyamugamba nga yagiggyeeko dda. Yagenda ewa munne ng'aswakidde n'amubuuza nti kiki ekyakuteesa basitoola mu mukono gwa kkono nga tokimanyi bulungi nti si wa nkonokono? Kabukuta yamuddamu nti sseruganda, woolumira ku by'ogenda okukoza ng'oli bulungi? Nali mu kukubuguutana nga saagala muntu yenna kundaba oba kunsanga. Ate ebyo bijjeewa? Tezinnawera olw'obutayagala kutiisa munne yamugamba bireme kumweraliikiriza n'ayongera okumugumya nga bwe yali byonna abitereezezza.
nandibadde munne yamugumya tekyamulobera kubirowoozaako nakweraliikirira nti byandimutwala mu kolokoni.